Sipiika wa Parliament Anita Mong Magogo ng'ali wamu ne yali Ssaabaminisita Amama Mbabazi balambudde Lutikko ya All Saits Naksero egenda okugulibwawo ku lwokutaano lwa wiiki eno. Vivian Igundura, ssentebe w'olukiiko oluzimba Lutikko, ategeezezza nti bakyetaagayo obumbi 7.5 okumaliriza ekanisa eno ebweru. Munda waggwa bulungi era kyetuva tugenda ogiyingira nga 1 Novemba. Ebyo ebikyabulayo bitwetaagisa sente bilioni 7.5 okusobola okuggwa. Alambudde ku nsimbi ze bakozeseza okuzimba ekanisa ng'okusinga ziweereddwayo bakristaayo. Ssentebe w'olukiiko olutegeka omukolo gw'okugulawo Lutikko eno Amama Mbabazi ategeezezza nti bakyetaagayo obukadde 5 kubanga omukolo gwakumalawo obukadde 8. And it has been great, the support we have had. The 18 billion that has already been spent, we expect to raise another 7, as she said, 7 billion to do the final touches that remain. Agambye kanisa egenda kuba nga yesinga okutuuza abantu abangi mu Uganda ne mu buvanjuba bwa Africa. And we are going to be the biggest single auditorium in East Africa, a place that can seat 5,000 at a go. Sipiika Mong mu kwogera kwe asabye ekanisa okusabira abakulembeze okusobola okuyita mu bibasoomooza ebyenjawulo ng'agamba nti obukulembeze si kintu kyangu. Continue praying for us as we lead this country. It is not an easy thing, but with your prayers we will manage. Awaddeyo n'ensimbi ezibadde zibulayo okutegeka omukolo gw'okugulawo Lutikko eno ku lwokutaano. Today we came with just 1 brick for you, and the brick that we came with is here. Over to the chairman. Bw'avudde eno ayogeddeko n'ababaka ba Parliament ey'obuvanjuba bwa Africa eya East African Legislative Assembly yala mu bufunze nga leero lwetandise entuula zaayo mu butongole wano mu Uganda. Entuula ziyindira ku Parliament y'eggwanga era nga zikubirizibwa Sipiika Emmanuel Sinzo Hagera era ng'asoose kusima President Museveni olw'amaanyi g'ataddewo mu kulwanirira obumu mu mukago gwa Africa. Wish on behalf of you, dear colleagues, to thank His Excellency for the historic souvenir that he gave to each one of us from EAC Political Federation during the first EAC. Sipiika Mong ng'ayogerako eri abakiise asabye amawanga gasse mukago okukomya okuyisa olugaayo mu ndagaano eziba zikanyiziddwako naddala ezikwata ku by'obusuubuzi. To ensure that there is free movement of goods and services and people, to eliminate the tariffs and non-tariff barriers. But the protocol is not being respected by other member countries. Entuula za Parliament ya Yala zikomekerezebwa nga 12 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno. Fred Kajubi ne Shamshad Nalujja be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.